Kaila uliriza ebigambo bino mama wa muna siddamu okulaba mu ofisi yange. If I ever come back, so what will you do? What? Ojja kulaba ku mirembe omulala. Eyalemererwa Kalina n'agenda mu bbangalo. Ogenza okutunula nga Kalina kyekizibu kyo. Kikulu nnyo. Wagikuliramu ogimanyi togirabye bukulu. Kalina si kyekizibu kyange. Ekizibu kyo ki? Ebizibu byange birala nnyo mukwano. Eyo nagikusookamu. Okwebuzaabuza okuli wano. Singa mbadde nina kyenjagaza era mwandindabiddeawo nga nnyingidde naye nkolera wano ku nnyindo. Wali ondabyeko nga nkonkona. Anyway. Sagala omalira ebiseera nange sagala nkumalira ebiseera ekyange kyangu nnyo ekikumpisizza oba ekibadde kinkunumbisizza mu office weesonyiwe mwebe mwebe yawasa ayina omukazi he moved on let him be ojja kwebiguza ojja kwekoza buli kimu mbwe ekyakufunisiza neno omulimu ku office so that obeere ng'omulumya naye mukwano tayagala kutunulako yakoowa yakutu wamutuuka mwebe manya Keila bwe kiba kikajjo oli kubikuta byogaaya oyo mwebe wuwo weka njagala obeere mugumu tewali agenda kwagalira mwebeewo okujjako gwe sisobola singa nali mwagala sandifulumye makango kyekikuleesa okukolera okumpi ne we tuli kuba nakakati nkakasa bwe ŋŋamba nti ŋŋenda kudda mweba ajja kufulumya nyingire kisobokera ddala bulungi akulimba bwakugamba singa omanyi byakwogerera wootali. It's okay. Saagala olutalo lwange naawe lubeere lwa mwebe. Nze Keila sikulinako buzibu. Nange sikulinako buzibu. Toli muganda wange tokyali mukwano gwange. Meaning sirina kyenkwagaza. Nze nkulumbye wuwo. Kati mbadde nsaba mbeere eno office tusasulawo. Ate very soon ojja kumanya ki kyenkola wano. Mukwana ebyo byonna byonna nze tobinyumiza kyenjagala okugamba oba okola mu office oba tukola mu office stay away from my husband. He is my husband. Okay? He is no longer your husband, so stay away. Auntie Muleke. Mukwano jendi ndi bulungi. Wamanyi. Nafuna njagala. Then why are you here? Nine mirembe. Nange nine mirembe. No mutunuulira. Never come back to my office. Thank you. My dear, I will come back as long as tewesonyiye mwebe. Mwebe takyali bbaawo manya wookoma. Toddamu zungirayo. N'omutunuulira ng'aveve nga tumbaavu. Ate gwe ozunga olagawa. Tomanyi gy'olaga. Ozunga odde eno, odde eri, odde eno olagawa. Oyina buzibu ki? Munnange ekisookera ddala bw'oba tomanyi gy'olaga ng'obuze. William tomanyi kyonkoze nkulabye nzenna omutima ne gunvaamu ndeze mulere bwenti. William olimba sooka omiitinge mulamu ona bulijjo mulamu wange naye ya bamuyita Hawula mwana wa Senga. Sooka mubuuziganyeko ebisigadde ojja bimanya mubuuzeeko nange okusanga Mandela mbadde nkuwulira buwulizi naye nkulabyeko anse mbadde sikumanyi William abadde takuŋŋambangako ati nze ndi mulamu ate tubadde nga twogera so kitegeeza nze mbadde nkumanyi naye ng'ate sikulaba sikumiitingangako physical naye ng'akuwulira nkwogerako nnyo nsanyusa okulaba nno nange okusanga naye osanze ngenda mugambe nze nsawo ezeneetemi eza semiitingi ezimu amakumako 3 kale osegede kale 3 Mandela tunaddamu atandikirawo gwe mutuuka bulungi mandi ate bwe ndudde okulaba ndaba owanguye William Linda wange saagadde kuswaza naye nina kyesitegedde ono mubalamu bange nga yembadde simumanyi anti kati oyo mwana wa Senga nga bwe nagambye kati tuyina okuzimba ebijja naye kale kati kankwanguyise kubanga onsanze ndi bize ate ndabaga gwatali kakati mbadde nsaba nkutegeeza ebigambo bino wammanga omusajja omukopi atandikanga ggwe tugendewa nyanyanya
wano waakiri wandize n'akaveera k'omugaati akalaga nti ewaka waliyo ekisinga ku mugaati naye nseeyo kankubuulireko omukono gwo kasita gwalemera mu nsawo ne gukwatirako supagulu n'enkukoowa. Amanya gange nze Musimenta Mase yakuzanyira mu Climax nga Namisango sister wa Mwebe Maromatic najjayo mbaddemu for 5 years now okuyingira Aromatic namala kulaba muzannyo gwabwe by then nga guli ku Bukedde nga baguyita na War of Years nengulaba nembaagala so nempulira nga bayita auditions then I had to go Never auditioninga nempitamu. That's how I joined. So far tuli bulungi nga namwe tulaba manyi omuntu wabeera obulungi aba no yeah embeera ekyusa okusinziira of course nafunamuko ku bakiyita ki okukaluubirizibwa like olulimi okitegeera tuzanya mu Luganda nze ndi mukazi mukiga olulimi ate ne karakita gye bampeeya namisa yeah mu Luganda nazanya kakati ate ne karakita gye bampa my god nga yeetaaga maanyi yeetaaga mpisa mbi kulwana na buli gwosanze kuyomba eddoboozi lyange libeera wano like kugamba yampa karakita okay of course nga omuzanyi wa firimu mubeera versatile that's why nagituulamu era nenjizanya yeah nebaza director Ahmed Lubowa okumpa opportunity eno nenzanya mu Climax nendabirako mu Climax banjigiriza biyigiriza wabula nkiri emizanyo gyose ze ngikola naye buli gwe nkola guba gwa kabi kati kuno bagwogerako essaawa zino lwakuba gwe gukola ki naye tandika okubikulako emabega mu byafaayo ebyawandiikibwa gye ebirejja bisangayo amanya nze Kirabo Ann nga nkuzanyiranga Mandela mu Climax si yeesebe gye nsosozanyamu nazanyako Mukeebisebuka nenzanya mu Kali Amaggwa Kali Katini nenzanya mu yali feature movie nga bagiyita nzerabidde naye nga nazanyamu nga Maya Aromatic nakagimalamu kati emyaka 2 nzanyanga Mandela mukazi wa William nze mukyalo omukulu asenda buli kasasiro character simbi lwakuba nti director wange yanzuula nampa ekyo kyensobola factory simbi lwakuba nti mukyala William bw'ayingira eba tekyali factory ya bonna eba factory nga mukyala William tanayingira